Byamaki byomanyi ku eno emmotoka? Eno emmotoka omusajja yagijja Masaka mu nnyendo eyagikola. Muvubuka wa myaka 25 ali awo ayokya byuma n'agireeta gwali gwa munaana gwa mwaka guwedde. Yagivuga kuva ssaawa 12 ez'okumakya. Yatuuka mu Kampala ssaawa emu kawungeezi nga ziyingiramu 2. Yagamba enywa amafuta ga mutwalo gumu n'ekitundu. Okuva Masaka? Okuva e Masaka mpaka wano gumu kitundu. Naye ng'osuze mu kkubo ebuzibu bwokka bw'erina. N'ekirala kye yagyogerako bw'ovuga olina okuwummulamu buli luvannyuma lwa kilomiters 8. Eba ebadde ky'okuwummulamu? Ye enkola yaayo teyatuwa nsonga lwaki ye bw'atyo bwe yagamba, naye ng'ekola buli kimu ng'emmotoka endala. Era bwe weetegereza yatugamba sipeeya waayo wa piki. Togitwala mu galaji ng'atutte emmotoka lwakuba nti ekijawula booda ye erina emipiira ena nga bw'ogiraba. Eno emmotoka? Ate n'ekirala omuliro gwayo teguli nga mmotoka za bulijjo ogusuubira si we guli, era olaba ne giya kulaaki byonna we biri. Kwegamba mu bufunzi yapangulula piki. Eno gundi injini injini ng'efaanana eya piki. Ya piki yayungako n'akagundi kana akasala obusuubi akasaawa byonna yabigatta kuno. Oba okitegeera? Then lino ebbaati yasala omanye zino gundi bazita bate pipa. N'akola ebbaati. Pipa yennyini yakwata n'akola ebbaati. Era lino ebbaati oliraba bwe buno obupipa obukwatiramu enseenene mu nnyendo gye yava. Oba pipa zituulengekamu amazzi. Pipa ez'enseenene mu nnyendo. Zennyini ziyakwata n'akolamu ebbaati eribikeke. Emmotoka lwaki yeerabira okussaako endabirwamu oba obulungi. N'agamba omukulu nnyini ye yamugamba ogikola bw'ati bwe yali agyagala. Naye kati ewezezza emyezi egiwera nga teva mu kifo. Batugambyemu n'emmotoka eno yaviddeko alien skin okukubibwa ebimu ku ebyo. Kino kituufu kyenkana ki? Emmotoka eno nsuubira ebbanga lyekugambye lyemazeewo wali tonnamanya alien skin. Mpozi nga yali ayagala kujja gibba bubbi kuba naye atambulira mu mmotoka bweziti. Naye nga si yiye naye nga naye lino ekkubo lyayitako jjukira lino odda wali mu Kizungu. Ate jjukira naye asula awo waggulu mu Kizungu. Ndowooza yayitako wano n'agiraba n'agamba ngende nkayise mu buuma buno obwekikomera sitole waagwane oba okitegeera. So kati bw'ogyetegereza tebagikumira eno osooka kusambira eno wano kano n'osamba ogikoleereza eno bweyaka n'olyoka ojja eno munda n'otuula. Bweyaka teyinza simbula yokka? Tesobola kusimbula yokka kubanga giyo olina ziteeramu eri. Kati giya ziva ziteera ate ne ziryoka zidda ne zijja eri gy'olina oziteeramu olina sooka gisambira eno. Oba okitegeera? Kickstart eno ng'eya piki. Ojja n'ogiteerako eno n'olyoka ojja n'ojja eno n'otuula. Omuvubuka bamuyita Julius. Emmotoka eno etuulamu abantu nga bameka? Bantu babiri teweeka waakusatu. Be batuulamu bokka? Bokka. Ate okugivuga kati nga ye yagamba yayambala helmet. Ate nga mmotoka nnaaba nayambala elementi. Tunula. Tolina windscreen. Okitegeera ate ng'eri ku luguudo lunene era yatawaanyizibwa aba traffic mu lugendo lwe. Kwaliko n'okuwakunguza okulaba nti ewamu ayitawo olw'ensonga baali balaba akantu akalinga akatulupuku. Akatinga akaki? Akatulupuku ku luguudo. Era bwe weetegereza emmotoka eno erina ne buutu. Buutu yaayo yeeno. Ndako naena. Buutu ogigula ojja wano onyigamu katini n'oggula buutu n'oteekayo ebintu. Emmotoka wagitegeera nnyo. N'oteekamu ebintu byo. N'omala n'ozzaawo oba olina nsawo zo kuba yaleeteramu muno n'enseenene awo mu buutu. N'ozzaawo buutu yo bulungi. N'ogisiba. N'olaba ekiddako. So bw'oweetegereza erina side mirror emu teyeetaaga yakubya olw'ensonga bukyusa n'omutwe n'oyisa wali oba olaba ekikuli emabega. Lwaki looza nnyina wayo agikwatekako side mirror emu yokka? Teyampa nsonga naye mu kusinziira ku ndaba eyange eyakyo
yagamba enjola tezeetaagisa omupiira ne bwekuba tekuli njola n'emu ensiba yaayo tesobola sibirawo era bw'obaako ne kyeweekanza kuli mu maaso biggwera ku poliisi oba mulago ebimu ku byafaayo byaye mu kigeno ngabo bw'oziraba then ekya indicators kweziri oziraba so kyekyo so byebyo ebikwata ku mmotoka eno bannaye bagiyita kamenge emmotoka bagibagiro nga yo nga gita emmotoka eno singa obadde ggwe nga gweyina omukisa wandigivuzeemu naye nagituulamuko nagituulamu ng'oddawa omukulu olwagituusa wano ng'avudde e Masaka yanvugamu awo mukubo nga tuli mugikolamu exercise wano jangu otubwe tulina kye twagala ekirala otubuulire ku bigenda mu maaso kampuni ekola omuvubuka akoleeza emmotoka yatusuubiza buli mwaka agenda kukola ngayo emmotoka 3 ekizibu kye kyagaana buli mwaka nati kati tegunnawera guwera mu gwa 8 kale tweyanziza so kati mu gw'omunaana musuubire bayita nga emmotoka endala 3 ate ze bazaalayisi buli mmotoka agitunda emitwalo 86 naye yo yagigaba bugaba